Ssaza Kyaggwe tuli mu makaza kalolongi atakubye ngala ate obungi kansigo lwaki oba okubye kumugala balongowala obalabye obetegereza ozikirize nga we basse sijja bakandalirizaawo era baddeyo ogera okubetegereza nga bagenda kale okubireko mongalo ebiri mu kukiika nsigo ulembera tugende tudendoespace bulungi abantu abatulabe bulungi gagano tv youtube channel eja osobola okuddamu omukolo n'okulaba engeri ebyana mwewe space weyagalira ku Entire Resort mukyuka mutunuulire abantu oteesuje toyansenge namba 10 weetegeke okulumba ebintu bitambula bino kintu kitambule nange mumpe essanyu lwembalabako kale mulabika bulungi leero nze wano kitone kyange kijja kuva erimu okukiraba tuli mwezi gwa kafuumulampawo naye mwana tebumanyi lwaki baguyita bwe batyo abasinga bumanyi naye abamu tebumanyi lwaki baguyita bwe batyo empawu ziba nswa era enswa zino okwawukanako ku nswa endala ziba za kikuusikuusi n'ebyoya byazo biba bya kikuusikuusi era ekyongera okuzaawula ku nswa endala zino enswa ennaka n'enswa ensejjere enkuyege zazo ziba n'ebifo binene era bwe ziba nga ziva mu nvubo okudda mu liiso zibamu zikola eddoboozi ngaoya nga likola kwa oliwulidde ero eddoboozi kati ate okubuuka kwazo mu bungi kuyitibwa okufuumuula kyobukola omwezi guli kafuumuula mpawo kambeko kembagamba akalala edda ennyo mu Ssingo waliyo omusajja ng'ayitibwa Butego yazuuka ku mwenda ogw'ekiro okutega ensa zino kubanga zitegebwamu obudde obwo kati Butego yazitegadala mu bungi olw'amaddu amangi yazirya mu bungi Butego ono obudde bwamukeerako n'angaalwa mu lubuto neyewujja mukaamugwanya wadde eno gwakomawo kati bayitangako namugamba owaayi obadde otya ko ye enswa yampawudde mu lubuto ko bano enswa empawu yamwawudde mu lubuto era ewava erinnya kafuumulampawu nze Nantongo Feva nagwamusinya ya mukaaga era nga nze nandyagadde okwongerayo okusomesa ndowooza kyekitone kyange kyengezaako okulaga wano naye essaawa zino kola ku petrol station ndi bank attendant Abooluganda abatudde mu mpulirize batotolera amakula agafa mu Kyaggwe. Ebyabulamuzi ntoko bye tusanga wano eno kosa ne ebyabulamuzi ntoko byosanga wano eno na miryango n'amagongako n'ensuubi.
battotolera amakula agafa wano. Ebyobulamuzi toko mu kitundu kino na miryango n'amagunga koona ensuubi. Muzinga obuzindala bukutema musoye ezibera ku TV n'olwekyo mpayo program 3 ku BBS telefayina yayingirawo katikati omuzindalo wano waali akolenga munne bwakoze tuwulire lutuviire ku ntono. Abakenye baffe abalungi tusanze obalaba nkuliko enkonge n'amayinja. Erinnya eryange nze Namukasajja Shobe ndi muwala wa Shobe Vincent atudde Masaba Nkonje Kyaggwe. Ndi muwala wa Mbowa Stephen atudde Mulajja Nkonje Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Katabaze Lilian Ekatwe Katente Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Eldad Shobe Ensonga Kyaggwe. Nva mu luggya lwa Shobe Vincent e Masaba Kyaggwe. Nva mu lunyiriri lw'Abakyayise e Bukunja Kyaggwe. Nva mu mutuba gwa Mbogo Ekaya Mulungu Kyaggwe. Nva mu ssiga lya Kamyuka Mugalu Egunda. Neddira Mpindi Akabiro Kiyindi. Omala kuvuga nti samba 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 eggoto Kamyuka samba libi tontengeza tontengeza badde nga yettimya nanyegayiwa. Tuli balunzi mu lubiri lwa Kabaka. Ku ludda olwa Nyabanzaala sobola kumwogerako nga ndi waggulu. Ndi muwala w'omukyala Nambuya Grace omuzirango. Mu luuyi olwo ndi muzzukulu wa Muteesasira. Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagerekagerekera obulala. Ezo engalo zimala balumye bino ebintu bino bya nsi balumye. Kale wagenda contestant number 3 nawe nga wokwata ekkubo ojje. Namba 2 agenda, namba 3 ajja. Besigalira awo tusanyusa okulaba tugamba ebigambo. Tusanyusa obalabako abagenyi baffe abalungi. Tusanyusa ddala. Erinnya nze Nakungu Jessica nga ndi muwala wa Ssaza Moses atudde ku mutala Kalakala Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Mpima George William agalamidde ku mutala Kalakala Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Senkubuge Area bagalamidde ku mutala Kalakala Kyaggwe. Nva mu nji ya Ssaza Moses atudde ku mutala Kalakala Kyaggwe.
Bamulujja lwa Uganda Namalira agalamidde ku mutala Luute. Bamulunyiriri lwa Wotatuusa agalamidde ku mutala Luute. Bamumutuba gwa Secheza Emulugu. Bamusiga lya Kyaggwe Derema. Omukulu wa Kasolya ye Kijja Bubiro. Neddira Mpewa Kabiro Kayozi. Omubala guvuga nti Mpima ne Nampima bagende kungu. Kuluyo lwa maama nzaalibwa omukyala Nyango Edith. Yeddira Mbogo Akabiro Ndeere. Ng'era mukyala Musaamya ava Busia. Musajja Mabaka awangaale. Banga agenda ku mmeeza y'olalebo obalebwa eddireyo. Ekijjanjawazi. Ujja kukola lebo. Obireko buwulizi otukwetambulire. Namba 5 manyi weetegese okkirizibwa okutandika okutambula. Contestant number 5 Luka yagambye buli bwekulaga n'ekuwulira enamba ye kitwale kiri erinnya lye. Number 5 Alumi. Ozikirize basobole banyabo omwana w'obuwala namba 7 watu nayingirawo ogira okomakaawo soke tuwulire Kasimayiro ate bikakwatako byebiriwa. Ndi muzzukulu wa Wabwire Lisan. Ndi muzzukulu w'Ojjala Stephen Kyaggwe. Bamulujja lwa Wabwire Stephen. Bamulunyiriri lwa Ofaya Stephen. Ba Mukasolya Kamudoki. Ba Sibuka Mumutuba gwa Budadira. Kuluyi olwannyabo zaalibwa omukyala Nagudi Anet. Nzaalibwa omukyala Omugisu asibuka mu Mbaleze Masaba. Ndi mukyala Omusaamya ayagala ennyo Buganda. Ogundegunde maaso moji. Omwongereko obugalo kikola engene bakikola tambule. Contestant number 8 nga weetegeka. Number 8 nga weetegeka naawe okulumba. Wetaleka omwebe otumide. Omwana Musaamya ayagala ennyo Obuganda mumuwulidde. Number 7 kale number 8 Rumba. Number 8 Rumba.
Maaso g'omulamuzi ono ali mu njeru akwetegereze tulabe. Nsanyusa obalabako bassebo ne bannyabo mwebale kujja mwebale kutwagala. Nze Nanyunja Jemima taata ye omwami Munsunu Stephen Ssekitoleko atudde ekyampisi emulajje. Ndi muzzukulu wa Lukooza Biranga agalamidde emulajje ekyampisi. Mba mu luggya lw'omwami Munsunu Stephen Ssekitoleko atudde emulajje ekyampisi. Mba mu lunyiriri lwa Katumba Bulegeya. Mba mu mutuba gwa Ssewankambo ekataza Bulemeezi. Mba mu ssiga erya Jjumba Bujjanko. Omukulu wa Kasolya ye Mugema. Omukulu wa Kasolya ye Mugema asibuka ebbiro mu Busiro n'eddira Nkima akabbiro ka Mukuukulu. Omubala guvuga nti talya nkima ow'enkima talya nkima. Ssenyenku twokye ennyama Mugema waafa kudda mulala. Maama y'omukyala maama mulongo babiri ekisakye eyeddira empindi akabbiro kiyindiru. Nga ku buuyo obwo ndi muzzukulu wa jjajja Mazige asibuka emuyenje mu Busiro. Mwebale kujja ayisa abasajja Kabaka awangaale. Kweyaziza kayimba kakwerekerako aweddirayo munnange ow'enkima. Engere ffino muwodiyensi binakuba bikiya abalamuzi bwe bali ku mmeeza batolobya ekkalaamu mu maaso eyo tujja kulaba aliwa anywedde mu bannantendo yensonga lwaki mukuŋŋaanidde wano. Njagala okwebaza ab'amawulire be tulina baka ekiro kya leero abagenda mu maaso n'okulaba ng'enteekateeka eno yonna bagikwata bulungi nnyo. Aba bweda twesinge mwenna bwe tulina okufeesinga odiyensi bulungi. Zebwe tibatuwayiza enkoma n'enzizi n'amafumbiro n'ennyumba. Ate bino ebibala by'enkuba biyitibwa empirivuma. Nandyagadde nga buli olya ng'oli mulwadde wa pressure sukaali ebibala bivaamu akaawa agogola emisuwa okuuma obutonde. Nambemu bw'atyo wayolesezza tetusukka ddakiika 2 mu kutto tuli. Nze mpaananyawe nti okubalaga nti abakazi Abaganda ab'edda ensangi zino abawala tukozesa buveera na kugoya mmere. Ensangi zino kala zino nga tusabikira emmere kuba ebobera bulungi ate erabika bulungi. Nabisabwe nti akawungeezi k'olwaleero nga y'ettaka ey'omugaso ennyo eri obulamu obw'omuntu. Ennaku zino abantu basaanyizaawo entobazi nga bazimbawo amayumba. Emmere eno olwaleero
nga nsinzidde ku migaso nsinzidde mu Kyaggwe. Ngenda sooka n'ensonga ya Kabaka okujja nga n'asimbanga omutuba ng'alambika ebitundu ebyenjawulo okugeza ngenda tunuulira ekitundu Nakisunga. Kabaka yajja n'asimba omutuba ogwasooka n'agamba kino ekitundu kiyitibwa mutuba gumu Nakisunga. Irengaze waliwo mpise nga mbuuza ku ggwe ng'amanyi zino zakupangisa bannyonnyole siddi zakupangisa. Basawo ne bannyabo nyambadde olugoye nga ndukoze mu siddi era nagenza okutunuuliranga ensangi zino abavubuka bangi bettanidde okulaba firimu ne mu tekinologiya tukozesa nnyo siddi zino okuterekako ebintu byaffe, naye ate we tumala ozikozesa ne tutaziteeka mu kifo kituufu ne tusaasaanya ate ne zitwonoonera obutonde. N'olw'ensonga eyo n'ensalawo okubalaga omugaso nti singa oli aba amaze ogikozesa toyita bwereere ng'olina siddi y'omukwano. Ekirala nyambadde ebyoya eby'enkoko. Kino eno Ssekiboobo wa Kyaggwe atukubiriza nnyo nti bannakyaggwe tuli balimi era tuli balunzi. Ng'omukyala omulunzi sibulwa ssente nga nnina enkoko zange ewaka ate nga nzirunda mu nnunda eri eyaffe ey'abajjajja. N'olw'ensonga eyo bwe mmala ozitunda oba bwe mmala okulyako ennyama sikoma ku kufunamu birungo bya nnyama byenfunye mu mubiri, nkolamu olugoye ne siita bwereere. Bwentyo wendalisa olwaleero. Kyogamba kano ke kakalabanda k'empulira. Kabana b'obuwala namba 11 bannange mutegedamo tegeda byasi byakuleka olaba siiko oba eriteja tuwalise fodi adigida otulidde kwataawo Obukenke bigambo ki onade bobayiga bigambo ki byoyinza okukozesa ebyoluganda ebyefaananyiriza Obukenke? Mpaayo nga bibiri. Obukenke obwerende kirala Obukenke okutuyira okukankana okucugumira sebo okukuyana kijja kubanga wano osobola ozisaza ebibatu kati wetuli. Ngenze ku mmeeza ey'abalamuzi obwedda musala mugabo obubonero mu bufunze bano bategeere mitendera ki gye mugoberedde ennyo omutadde essira nga mujjayo amannya 5 ge tugenda okulonda ku bano 11 omukaaga gusooke guddeyo tusigaze 5 ate tulabe biggwa bitya. Mukyala Bishop Kakooza ng'akyamusa. Omukama mulungi ekiseera kyonna bannaye tukubire ku baana bano engalo. Kintu oye first runner up naye esi ye eri mu kukyuka n'endabika. ate muli very creative bade naaludde okulaba Nol yanywedde mu bannaakendo mumukwireko mu ngalo teri buwanguzi butono bassebo ne bannyabo ekifaananyi bakisekinze wali tugende wetufule kino then we go for the other one. Soke ku kino okwekwasa Katonda n'okuba ng'olina emikwano
ekinsobosezza okutuuka enengule ey'obwannannyini ngamba bonna ab'amasaza mbajjira siseka kijja mu byobuwangwa kwekasa Katonda wamu n'okubeera nga buli omu mukwano gwo oli asobola okubuulira kyobadde tomanyi n'okiyiga so okubeera n'emikwano tekinsobosezza okutuuka ku ngulu biki byolaba ebibadde bigaanye okulabika nti ogamba nti olabadde Miss Kyaggwe abaddeko osudda nti bimulemeredde twetaaga okuddayo wansi ddala mu baana abawala mu bakulembeze tusobole otumbula bannakyaggwe tuddeyo wansi tufumbuule ebyobulambuzi nga tuviira ddala ku nsibuko. Thank you very much. Emikisa gikuweddeko kimuyinza gikola njagala onyambalize n'abazadde baabwe abaabawaddeyo ne bajja okwetaba mu mukolo guno ogw'ekitiibwa n'okutuusa ekitiibwa nga essaza lyaffe ery'Ekyaggwe. Tweyanzizza okuturankinga ng'essaza erisinza okutegeka ebintu ebirina class, naye njagala okwebaza abaana bano bakoze bulungi nnyo. Bangambye mu kiseera kitono babadde bateeka okuteekebwateekebwa. Badde sitera nnyo okwetaba mu bintu bino nga mbirabira ku TV, naye ndabye omuzungu kyayita creativity mu baana bano bonna. Simanyi nsala bwebeera, naye nanditendeereddwa mu kusala, kubanga abaana buli omu avuddeyo ne pieces ze nga zooleka kikyali era n'okusobola okusitula essaza lyaffe. Naddala mu by'obutonde bw'ensi, empisa zaffe n'enkola ey'abantu Abaganda nga bwe babeera. Mwebale nnyo baana mmwe okweteekateeka obulungi. Muyinza okubeera nga waliwo abantu kye bagamba nti to appeal to the gallery, abantu ababeera eri osobola okubasitula mu mbeera ne babakubira mu ngalo oba okusimayiringa naye mbadde wali eri ku kaginesi kange nweddemu bubiri nabadde bubiri nanfumbambi bubadde bubiri naye nga tosobola kulaba ku linnyo lyange kubanga nanze saagala kubayasinga muntu yenna, naye nga muli mu mutima mbadde nsanyukira buli contestant, buli omu abadde n'omukisa okuwangula obwanalulungi bw'Ekyaggwe. Naye abakugu bano oba mukyalo oba musajja lanyaako wano obadde mubasekerera, ate oyinza okuseka nnyo n'okusinga osekerera omwana oli. Abaana baffe mwebali nnyo, mwebalire ddala. Abazadde baffe abataddemu abaana baffe okubawagira n'okubakkirizaamu, olabye nti abaana beerwanyeeko. Njagala okwebaza nnyo kubanga gwe musaayi gwange. Ndabye sinzira bitaddemu abaana b'amazige ababazzukulu b'amazige, mwebale nnyo mukikirire ekika ky'empindi. Nze boogere Elijah Lubanga Mulembya, nzaalibwa omusajja ayitibwa Semu Lubanga eyagalamizibwa. Ye teyagalamira, yagalamizibwa kubanga yali amaze okukola ki? Kuggwamu omukka ku kyalo Katwe Katente mu ggombolola ya Mutuba gumu e Nakisunga.